Bismillahi wa baad. Tuli ku kapaati akasemberayo ddala ku hukumu al ishraak fil katiri, okubeera nga ennamula ey'abantu abeekobaanye oba abeegasse mu kutta. Twalaba awasookera ddala nti battibwa bangi olw'omuntu omu twakiraba. Tulaba nti singa abantu benkanankana ne beekobaana oba n'akaka munne okutta munne ne batta omulala, bonna battibwa twakiraba. Tulaba wano eno nti singa abantu balagira omuntu gairu mukallifu, ng'omwana muto oba mu majnuuni atalina magezi, omuntu omulalu oba omwana omuto, oli alagidde gwe tuvunaana, yakolebwako buli kimu, kiswaso oba okuwaayo ddiya. Ne tulaba nti singa omuntu alagira mukallifu naye nga mukallifu gw'alagidde talina kyamanyi mu mbeera bwetyo, talina kyamanyi ku by'okutta, tamanyi nti okutta kuli haraamu, tugamba nti tutta ono amulagidde, olw'okubanga ono abeera ng'ekikozesebwa abanga equipment mu kaseera ako, abanga ebintu kye beeyambisizza oba okozesa okutuuka ku kigendererwa. Kati ono mutasabbabu abadde ensonga y'okubeerawo kw'okutta okwo, yakolebwako revenge. Ne tulaba wano nti singa ate omukulembeze atowa order n'omuntu abeera ng'attibwa, naye ng'omuntu oyo atiddwa dhuluman, tewaliiwo mazima gonna nti oba asaanidde okuttibwa, la yustahaqqu bil katiri, nti oluusi tiyakoze nti oba mwenzi bamutta, oba nti yavudde mu ddiini yakoze muridda oba murtadi, nti aba attibwe nti yavudde mu ddiini, oba nti mu mbeera bwetyo nti oba yasse munne, so nga talina kisobola kubeera nga kimuttisibwa, gwe bakimussa. Kati gwe n'obeera nga bakulagira okubeera nga mumutta, kati omumutta avunaanibwa y'ono abalagidde omukulembeze, olw'okuba nti ffe tumanyi nti omukulembeze yabeera alina okubeera ng'agondebwa. Kiri waajibu gye tubeera nga tugondera omukulembeze, tugamba nti ati alwaliyul amuri waajibun. Okugondera omukulembeze kiri waajibu, kyabwateeka, kyo kiri waajibu, oteekwa buteekwa okubeera ng'omugondera. Kabeere ng'omukulembeze wammwe nga mumpi nnyo, alinga oba ngeze ku ki, kabeere nga mumpi nnyo nga yabatwala, olina okubeera ng'omubeera ng'omugondera. Kabeere nga mutini nnyo, nga waliwo omuntu nga si mutono wabula nga ye mutini, ng'ali awo n'empewo ne bw'ejja emusuula, olina mugondera. Nabbi yagamba nti hatta ra'sahu kazzabibu, tikabeere nga oba akatwe kamulinga muyembe, olina okubeera ng'ogondera omukulembeze mu mbeera yonna. So ebbanga lyamala nga takulagidde kola ki kintu maaso, yaba kujeemera Allah abashirika oba kyewagaana kusaala bikiwe bityo, ayo tubeera nga tumugondera omukulembeze oyo. So nti wano tugondera omukulembeze, naye we tuba tuvunaana omukulembeze mu mbeera bwetyo. Then ne tugamba nti nga tumaliriza wano eno nti wa in qatala al ma'muru mukallifun aliman bitahrimu al katiri faddimanu alayhi duna al amiri, nti singa ate ono gwe balagidde okutta, gwe bawadde order, atta omuntu ma'muru, n'atta omuntu mukallifun, qatala ma'muru mukallifun, nga ma'muru mukallifun alina amagezi bulungi, ategeera bulungi nnyo, aliman bitaharimu, era ng'amanyi nti okutta kuli haraamu, aliman bitaharimu al-katiri, amanyi nti okutta kuli haraamu, mugezi, ategeera, musajja mukulu bulungi, si mwana muto nti kaana kato abadde azaanya, muntu mukulu ategeera bulungi nnyo, era ng'amanyi nti okutta kuli haraamu. Agamba nti faddimanu, waneeno okusasula kwona alayhi duna al-amir, okusasula kwona kuba kuye, tetuvunaana amulagidde mu kaseera kano, olw'okuba naye muntu mukulu ategeera bulungi nnyo, ate abadde akimanyi bulungi nti okutta kuli haraamu. Awo mu mbeera bwetyo buli kimu kiba kivunaana ku ye, awaayo ddiya, yattibwa mu mbeera bwetyo singa baba tasunyiyiddwa. Then namba 10 wansi, tuli ku namba 10 waggulu, yenva okusoma, kati genda ku namba 10 wansi ku peegi yaffe ey'enkaaga tugamba nti ayyi fa in kaana al ma'muru gairu ma'dhuru, singa ono gwe balagidde okukikola gairu ma'dhuru, talina excuse yonna yonna nti aba mukulembeze amulagidde, yes bamugambe genda ote gundi, olw'okuba nti ye ajeeyita
ageewulira amaanyi nti wakitanonaga namutta naye ng'amanyi nti okutakole haramu yagala kulaga amaanyi mbeera bwetyo tugamba nti waneeno nti fa in kana maamuru gairu madhuru singa aba talina excuse yona oba talina kisonyiisa kyona bi an kana mukalifan nti mu mbeera nti ayinza okubeera nga mukalifan nga musajja mukulu ategeera bulungi aliman bitaharimu lkatiri ng'ate amanyi bulungi nti okutta kuli haramu agamba nti faddumaanu bilkisaasu au diya alaihi wano okubeera nga asasulira ebintu ebyo oba okumukubeera nga revenge either okubeera nga akolebwako kisaasu oba kawadi au diya oba okubeera nga awaayo diya oba omutango alaihi guba kuye duna al amiru tegubeera kwona amulagidde alimubasharatahu nti duna al amiru limubasharatahu nti tetuvunaana ono limubasharatahu lkatiri olwokuba nti okuta kuba kwono muindirikiti yamuse maa adamu al udhurihi nti olwokuba nti yeyasse directire ate nga tewaliiwo kisonyiisa lakin yuaddabu al amiru bima yaraahu al imaamu wabula ate noono amulagidde talekebwa bulekebwawo tumuaddabamu tumuteekamu tumugunjulamu tumuteekamu empisa taadibu gyetukola tubanga tumupanishingamu tusobola omupanishingamu mu mbeera kama yaraahu oba bima yaraahu al imaamu kusinziira ku imaamu kyabalabye nti okusinziira ku kyakoze kineeno tumukubeyo embooko lunaana okusinziira ku imaamu nti alaba nti okukyakoze ono amiru abeere nga bamuwennyula embooko lunaana oba n'agamba nti okusinziira ku kyakoze katubeere nga tumulimisa amakubo ga mu Uganda yonna atandikire Busia n'alima okuva ku booda ebusiya nga alima ku makubo bw'ati asaawa omuddo ogwo paka n'ayita mu kibuga ne Kampala n'agenda paka ku booda endala asobola omuwa ekibonerezo ng'ekyo oba n'amugamba nti kati agenda kubeera nga masigidi ng'eyo enkulu haramu n'agamba masigidi yaffe haramu yaffe yawano masigidi Gaddafi nti ajja alongoose ebiyiga ebyokumala emyezi 3 kumumalamu kajanja ako tajja kuddamu kukiba n'abeera ng'abeera okutooyi nga yazirongoosa yazisiimula yakola ki okumala emyezi 3 nga jesi ekibonerezo kipanishimenti ye nga tasasulwa tetumwa kyakola kubanga alina okubeera nga abikola nga yeeriisa wanasaavinga panishimenti ye then kale omukulembeze imaamu asobola okulaba ayo kyaba alaba kyonna so gamba tumukuba embooko 2 oba tumusibeyo mukomera emyaka nga 2 waliwo amateeka agamu gamba nti okusinza ku mbeera gyakozeemu okumumalamu akajanja ako tumusibe tumuteeke ku alimanda emyaka 2 ne bamusiba mu prison oba katugeze nga bamutwala ku prison n'asibibwamu n'asooka n'akuba enkumbi n'alima naye nga tasasulwa n'akiyiga n'addamu empisa agenda okuvaayo emyaka 2 ng'ategedde embeera so mu mbeera bwetyo nti wano ono gwe tukolawo kiswaso ono asse mukallifu ate ng'amanyi nti okutakole haramu n'akikola ng'ategeera bulungi nnyo oyo gwe tutta naye ono amulagidde ye imaamu asobola omusalira punishment gy'aba ayagala nga okumuta addaba oba okubeera nga amupanishinga oba okubeera nga amuzzaamu empisa tumuzzaamu empisa tusobola ogamba nti kati okumumalamu akajanja ako ajja kubeera ng'ayera ku makubo ga mu Kampala gonna nga yayera noyera n'okunganya kasasiro okumala oba mwezi mulamba era omwezi oguggwerako omusajja oba ozzeemu ku mpisa so nga tumaliriza waneeno akasembera ddala ku topiki eno eya fasulu eno eya ishtiraaku fil katiri tulyoke tugende ku bintu ebirala mu baabu eno tulina baabu eddako eri shuruutu kisaasu gyabiraba eyo mu maaso so katugamba waneeno nti awaddako nti ku peegi yenyini ey'enkaaga-mu-ttaano naye ibaara eva ku peegi ya 64 wetubadde agamba nti wa inishtaraka fiihi ithnaani la yajibu lkawadi ala ahadihima agamba nti munfaridan liubuwa au gairuha falkawadi ala shariki tugamba nti wa inishtaraka fiihi
ithnani tisinga okutta kuno kuba kwekobaanye obanga kwegasseeko abantu babiri la yajibu likawadi ala ahadihima naye nga omu ku bo takakatibwawo okubeera nga attibwa munfaridan ng'ali omu nti singa aba akikoze ng'ali omu ku bano ababiri abasse omuntu ono nga singa abadde omu tattibwa tugamba nti li ubuwa ayinza okubeera nga oluusi lwakuba nti muzadde taata woono gwe basse au gairuha oba akantu konna akasobola nga keekobaana mu mbeera bwetyo nga kaziyiza omuntu ono okuttibwa agamba nti falikawadi ala shariki awo kawadi okuttibwa kubeera kwoli ayeegasse naye mu kutta tetutta ono wabula ayeegasse naye gwe tukola ki gwe tutta twategeezaamu waneno wansi namba 1 nti ayi idha kana alkisas la yajibu ala ahad mushtarikina nti singa okuwolereggwa nga bali vengi tekakatibwa kw'omu ku bano abeegasse mu kutta filkatiri mwabo abeegasse mu kutta limaani olw'okuba nga waliwo ekiziyiza kyonna n'agamba nti kakawunihi abali makturu olwo mu mbeera nti ayinza okubeera nga taata woono gwe basse au kawuni alkatiru gairu mukafia lahu oba ng'ono gwe basse si wa levo yaabwe wa wansi oluusi nga basse nga beekobaanya ne batta naye nga gwe basse muddu ate nga tumanyi bulungi nti tosobola kutta mwana waabo oba olw'omuddu obuddu awo tuwaayo ddiya so mu mbeera bwetyo kitegeezaako nti tosobola kubeera nga otta omuntu oba tosobola kubeera nga otta omwana waabo oba okutta omusiraamu olw'okutta atali musiraamu jja biraba ebyo mu maaso awo nagamba nti wajaba alkisaasu ala shariki alladhi la maani fiihi minhu agamba nti wano kisaasu oba okuwolereggwa nga bali vengi ekakatibwa kwono shariki eyeegasse n'ono alinako akamuziyizaako okutta alladhi la amaani lahu ono atalina kimuziyizaako gwe tukolako kisaasu mwabo abeekobaanye fiihi minhu mwabo abeekobaanye ababiri kati ayinza okubeera nga bazze ne batta omuntu naye gwe basse oli omu ku banne abazze okutta babadde babiri omu ku bazze okutta yazaala omuntu oyo oba taata we katugeze nga omwana gwe basse naye nga oluusi taata we omwana abadde n'empisa ebiri taata we omwana taata we tayagala kumuwa kusa ne bajja ne batta omuntu mubazze okutta nga mulimu taata we n'omulala kati omulala ono yeegasse ne taata we gwe tukolako kiswaso buli kimu era we tujja laba mu maaso awo ebyaddiya ojja birabaawo nti yawaayoko n'esifu ono taata we tunakimukolako olw'okuba nti omwana taata taatibwa lwa mwana we gwazaala tekiriyo mu shariya era wano agamba wano tuyongerayo mu maaso agamba nti liannahu sharaka fi lkatili al amdu al udwan kyekyo tebirabika bulungi nga byebyo agamba nti liannahu sharaka fi lkatili al amdu olw'okuba nti yeegasse mu kutta okw'okugenderera al udwan mu bulabe wamutaniu alkisaasu fi haqi musharikihi ate munne eyeegasse naye nabeera nga alina ekimuziyizaako okubeera nga attibwa limaaniu olw'embeera eriwo olw'ekyo ekiziyiza bihi n'agamba nti la laksuru fi sababu المانع به la alkasuru fi sababi nti kati ye yabeeranga ensonga eviiriddeko ekyo okubeerawo abanga yeekoozi kati mu mbeera bwetyo omwana mujja kulaba hadiisi ezo mu maaso awo nti omuzadde tattibwa olw'omwana gwazaala era tujja kulaba nti n'omusiraamu bw'aba nga yasse tetutta musiraamu olw'omukafiiri
mbeera bwetyo kubanga tebenkanagana tebalina musaawa ajja kulaba ku shurutul kisas jabiraba mu maaso awo shurutul kisas mujja kuziraba nti omuntu akolebwaho kisas alina kubeera atya conditions oba obukwakulizo oba conditions okubeera nga tuwolera eggwanga ojja kulaba nga tubiraba mu maaso awo insha allah shurutul kisas ojja kuziraba nti omuntu wabanga asse ali mu level bweti attibwa oba tattibwa. So omwana wa boobo tattibwa lwakutta muddu kati webatta nga beekobaanye omuddu natali muddu ne batta omuddu kati ono omuddu gwe tutta naye oli atali muddu tumutta olw'okuba nti basse omuddu tebatebenkanakana mu level oluusi musiraamu tali musiraamu ne batta kati tuttamu oli omulala naye ono omulala musiraamu tebattibwa lwakubeera nga baze musiraamu. Kati taata n'omwana webeekobaana taata n'abeera ku bantu abasse mutabanyiiwe taata tattibwa olw'okuba nti ye level ye ya waggulu daraja ye eri waggulu ku mwana yamuzaala so tasobola kuttibwa muzadde wa mwana gwazaala. Tujja kubiraba ebyo mu maaso awo. So tumaliriza wano eno tuddayo waggulu kati namba 1 ku peegi ya 65 kati namba 2 waggulu agamba nti fa in udila ila talabu almaali lazimahu nisifu addiya. Agamba nti singa babeera nga bakigeraageranyiza oba ne bamubasonyiwa ne babagamba baweeyo ddiya tugamba nti lazimahu ono shariiki gwe twogerako eyeegasse ne taata mu kutta lazimahu awo saawa eyo abaala akakasibwako okubeera nga awaayo nisifu ddiya kitundu kya ddiya olw'okuba nti ono taata talina kuwaayo ate nga basse muntu omu tawaayo ddiya tukamira olw'okubanga taata naye yeekobaanye mu kutta wabula taata tawaayo ddiya kati ono gwe bakakasaako okubeera nga awaayo ekitundu kya ddiya nisifu ddiya. Taata kyandibadde aleeta yetavunaanibwa olw'okubanga taata yasse mwana we yetasobola kubeera nga awaayo ddiya ku mwana we kati ono eyeekobaanye naye oba gwe beegasse naye mu kutta yabeera nga awaayo ekitundu kya ddiya. Namba 2 wansi tugamba nti eyi ni udila waliyi kisaasu nti singa bali abantu ba 9 kisaasu oba ba 9 mufu babeera nga basonyiwa ne babagamba ila mutalabatu biddiya singa babeera nga beekobaana bakanya ne bageraagerana ne bagamba nedda omuntu afudde amaze okumutaba tuweemu ddiya agamba nti lazima dhalika almusharaka alladhi yantabiku alaihi hukumu likisaasu. Agamba nti ekyo kikakata koono musharika ono yeegasse ne taata oyo akakasibwako okubeera nga akolebwako kisaasu awaayo nisifu ddiya ekitundu kya ddiya fakati kitundu kya ddiya kyokka li anna ddiyatu tatabaadu olw'okuba nti ddiya eba balina kugyegattako babiri balina kubeera nga bagigabana bugabana babiri buli omu awaayo kitundu kati olw'okuba nti muzeeyi tavunaanwa tawaayo kitundu kye kati oli yaleeta ekitundu kya ddiya ono muzeeyi n'abeera nga yasonyiyibwa ye takolebwako kiswaso. Ojja kubiraba mu maaso ago nti naye era omuzeeyi wakikola era imaamu asobola okulaba nti wadde nga taata we yamuzaala naye okubeera nga tukireka bulesi bwe tutyo abazadde bajja kutta nnyo abaana baabwe tumukoleko taadiibu tusobola omuvunaanamu ne babeera nga bamukangavulamuuko jesi tuba tumukubeyo embooko nga emitwalo 2 oba n'agamba mu mbeera bweti nti kati kusinziira ku kyakoze kinene muzeeyi oyo kyakoze tunakireka kijja kubeera nga saduzarea okuziyiza ebigenda okuddirira mu maaso eyo tunamuleka leero noli yajjakikola tavunaana omuzadde tumusibeyo emyaka nga 5 kati bana bamusiba 5 yandibadde ayagala okikola nayagamba gundi bamusiba 5 kijja kukwata ku mwana kamuleke mu mbeera bwetyo oba n'agamba nti kati muzeeyi ono tubeere nga tumusiimuuza toyi zaffe za supreme emyezi nga kale mwaka mulamba nga mwaka mulamba akeera ku makya kulongoosa toyi za ku supreme bwe mwaka mulamba abeera awo kusongoosa ku toyi za ku supreme mwe mugenda muye alongoosa mugenda buli lunaku mwaka mulamba tasobola kuddamu okukola kintu ng'ekyo. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Eyo fasulu oba sabutopiki ewedde egamba nti hukumu fi ishtiraki fil katiri okula enamula ku bantu abeekobaanye mu kutta oba okulamula kw'abantu abeegasse mu kutta.